Munamateeka omukuukutivu mu ggwanga Uganda Kanzunzu Nalukoola akawangamudde ategeezezza nti obukodyo bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwakozesa mu kulwana n'okulaba ng'asuula gavumenti ya John Museveni bukyali bwa maanyi nnyo, bukyali bwa labadaba style era nga buno bukubye Mwami Museveni MP n'azuwulira nga Mwami Museveni kati atuuse n'okufuna Kanzunzu byakola abikola takyabitegeera bulungi olwa Kanzunzu amuyitiriddeko engeri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo gy'amuzunzaamu. Agamba nti Kyagulanyi ayina engeri gy'abalamu emizannyo gye era ng'emizannyo gino gituuse n'okuteeka Mwami Museveni ku bunkenke, takyetegera kikiddako, tamanyi kikyabaakwata, kitamanyi kikyabaakola olw'obukodyo Kyagulanyi obupya bwe yaleeta mu byobufuzi bya Uganda era engeri gy'azannyamu omuzannyo guno. Agamba nti ekiri mu Parliament ennaku zino oba olwaleero kyolaba ekyababaka okuba nga beekandagga nga bataddewo omuliro nga tubanja nabbanja, tukubanja abasibe baffe, tukubanja abawambe baffe, tukubanja kibalama nti ogwo omuliro gwonna gw'olaba magezi ga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gataddewo era okulaba ng'asula Mwami Museveni mu ntata. Nti jjukira twakavaamu Mwami Museveni okuwamba Kyagulanyi ku kisaawe Entebbe ensi yonna neewuniikirira. Kati Mwami Museveni abadde akola akagenderere buli olukya okulaba ng'amalamu bannayuganda amaanyi ng'abajja ku nsonga y'abawambe ng'ajjayo bannayuganda obutatunuulira ddembe ly'abuntu lityoboolebwa. Jjukira waliwo omusango guli mu kkooti y'ensi yonna gwa kutyobola ddembe ly'abuntu. Kati Mwami Museveni akola buli ekisaanidde okulaba nga yeerabiza bannayuganda omusango ogwo n'obutaddamu kwogera ku ddembe ly'abuntu nti naye Kyagulanyi alina ennyiga gy'anyiga amapeesa ge n'amaliriza ng'asudde Mwami Museveni mu ntata era nga kyekyogerwako eky'okutyobola eddembe ly'obuntu kyolaba mu Parliament olwaleero nga kyatuuse n'okuyimiriza emirimu gya Parliament lw'amapeesa amatuufu ennyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine g'anyiga ensangi zino. Nsaba okkirize twegatte wamu n'omubeefu obw'ekika ekya waggulu tufune Kanzunzu Nalukoola ng'ayogera ku nsonga zino ate tugende mu maaso. Kanzunzu lino bammemba ba Parliament balema okwawula bangi ku bo, bangi bamanyi abalala sinakindi oyinza okwesanga percentage esinga obunene ng'emanyi eby'eggwanga n'ebyebibiina byabwe naye bangi ku bo bwe baba bateesa balema okusoosowaza ebigasa eggwanga eby'eggwanga n'ebyekibiina kyabwe oba ontegedde awo ebigasa eggwanga waliwo ensonga n'ensonga nga yakibiina nga bwendaba oba tusigadde tutya mu buyinza oba tujje tutya bano mu buyinza naffe tukwate. Kituufu ekibiina ekiba kiri ku opposition ekivuganya kiba kigenderera kujja kiri mu buyinza kiveemu kino kikole kikwate. Naye waliwo ekiseera we musiriikiriza ennumba ne mubeera ku by'eggwanga omusajja lindako bikambisirise kadde mwako tunula muzindaalo wabaawo ekiseera newankubadde nga mugamba ffe ab'NRM twagala kusigala mu buyinza, ffe abanuupu ab'FDC aba DP aba UPC twagala buyinza. Wabaawo ekiba kizze mu ggwanga nga mulina okusiriikiriza twagala kusigala mu buyinza, twagala buyinza ne mumala okubeera nga mweŋŋanga ekyo eky'eggwanga. Njagala kuba kyakulabirako. Omwami n'omukyala bali mu nju yaabwe bali mu kuyomba, omuseddekeza ali wabweru ayagala kubeŋŋanga gy'atwala ebyabwe sinakindi n'obulamu bwabwe. Basaanye basigale nga balwana mu nju yaabwe oba basooke bawummuzeemu mu lutalo lwabwe. Beŋŋanga omuseddekezi bwe bamala omutuula ku nfeete balina ebbeetu okuddamu ne balwana mu byabwe. Omwami abuuza mukyala we kozi oluyombo lwaffe twabadde tulukomezzaawa ne baddamu ne bayomba naye nga bamaze okweŋŋanga omulabe waabwe. Tulina lwe tuzuula nti nga Parliament kino kituleeta wamu ffenna. Ye abaffe gwali mu buyinza olinako lw'ozuula nti newankubadde
opposition ne mwene are mwenyini bafuna ebifo naye nga si lwakubanga be babisaanira. Babifuna lwaki? Babifuna lwakubanga be basobola okweŋŋanga embeera eriwo, be basobola okugenda okuzanyira mu mazzi ag'ebitaba. Oba onfuna ng'eggwanga tusaanye okuddamu okutuula tuteeketeeke bulungi. Mukulu Museveni okulwako kwe kuleese okuba ne politics ono gw'olaba. Nze nkubuulira abantu bangi babuuza naye lwaki abantu abamu bwe baba boogera buli kaseera boogera ku General Museveni temusobola kwogera ku nsonga ndala? Mwe aba DP temusobola kuleeta policies zammwe, aba UPC temusobola, aba NUP temusobola. Naye amazima gali nti ne bw'onookola otya omuntu omu nga yali mu buyinza atuuka n'ava mu mbeera, kuba buli lwolwa mu buyinza kikwetaagisa okubaako ky'okola ekirala okusobola okusigalamu mu buyinza. Gy'obulanga ebibiina by'obufuzi byakufa nnyo, abajega bangi bakugenda mu ofiisi, eddembe ly'obuntu lyakulinnyirirwa. Lwaki? Okusobola okuwanvuya ekisanja ky'omusajja mukulu. Ensonga eyo ssebo egenda kutukolanga bubi ne mu Parliament gy'oyogerako. Ekirala kamalirize ne kano. Olaba mu Parliament ya Uganda erina lwetuuka n'ezannyanga mob justice. Mob justice ogimanyi? Kooti mbagirawo. Omanyi kye bakozesa? Bagamba ffe ab'NRM yeffe majority. Kati ate laba ne speaker ono kati aliyo, deputy speaker agenze naye atomedde. Bwe wajjawo ensonga nga ya ddembe lya buntu ne wajja ensonga nga nkulu mu kifo ky'okusalawo ng'omulamuzi bw'asalawo n'agamba tugende mu kalulu vote. Kakati ddala wuliriza yaje nnyombi, oyinza okugamba abantu nga majority bebe NRM nga leader opposition abakimanyi nti majority NRM nga leader opposition wa NUP nga alese video nga ayagala ezanyibwe bagirabeko ba member ba Parliament nga kitundu kukuddamu kwe eri report ya minister ow'ebyobutebenkevu ne bunogamba nti tulonde n'awangula akalulu nti video ezanyibwe nga bali be bangi. Oba osobola okuleeta akatambi nga kagamba nti wuuno honorable zaake yayogedde ebiyitira ku honorable Kinyamatama, naye akatambi tukazanya oba tetukazanya, n'obuuza mu Parliament. Naye ate era vote yakubanga bakazanya banga banabakiriza bakazanya. Kyengeza okulaga nti speaker tayebwa nga presiding officer at least abadde fair on both sides. Kankubuulire, singa wali wakubuuza abantu mu kalulu nti ku nsonga obanga za misango nti omusajja ono attibwa oba tattibwa, tolowooza nti waliwo bingi ebyali baddenga tebigobereddwa, kyebava baleeta omulamuzi aboogu naye asobola okuwa ensala ng'ekontana n'abantu abangi kye balowooza lwa nsonga alina obukugu bw'alina okugoberera. Kugeza omusango gwa mada waliwo ebirungo bina ebiteekwa okubaawo. Waliwo eyattiddwa, eyamuse yabadde amenya amateeka, eyamuse yabadde alina ekiruubirirwa ky'okumutta omuntu oyo, ono gwe bavunaana ye yamuse. Gw'olowooza nti abantu ba bulijjo ekyo kye bagoberera, abantu ba bulijjo balina ne lwe balaba amaaso amamyufu ne bagamba essajja lino emaaso mamyufu liteekwa okuba lyeryassa omuntu oli. Nga bw'oba obabuuzizza nti tukuba akalulu bagamba nti bamutta ono yalabika ye yassa omuntu. Ne mu Parliament speaker alina lwakozesa obukugu nga tagenze mu kalulu kubanga akalulu biba birala. Gwe tunuulira Kinyamatama yennyini mumenyi w'amateeka mu Parliament yawoganye nnyo tewamulaba. Ani asinga ababaka ba opposition okuba kerere mu Parliament. Naye Kinyamatama ne bamala n'okusalawo ne bagamba kino bannayuganda bonna bakiraba era olikyayinza okugamba ne basalawo ne bagamba nti honorable zaake bamutwale mu kakiiko ak'ebyempisa ate era n'osigala ng'okyaleekaana naye ate gwe toliiko ku lisiti y'abo abagobeddwa
bali bo babalabye okulekaana kwabwe kwawuliddwa nnyo ono ye teyalaze kusiiwuka mpisa oba ontegeera point gye mgezaako okukola nti olumu sipiika alina okutunuulira enkola entuufu olaba amateeka agaze gayita nga tegalina kukolamu tewalaba etteeka ery'ebisiyaga anti-homosexuality mu kusooka era ne bagenda John Patrick amama Mbabazi yabagamba tetuyina kukolamu ne bagenda mu maaso mu mbeera ey'okuleekaana ne liyita sipiika nga tafuddeeyo kati oyo gwe njogerako si yonna aliko mukyo buli lwe mutaleeta bukugu lwabaawo ensonga kanso d nze wesinamatira bulungi waliwo watandikidde wadde otuwadde ekkuba ettuufu nti kyandibadde kirungi ffenna ffe aba NRM ffe aba opposition ogamba nti ku luno this time tuyimirire ku ki eno nsonga ya ggwanga kati nga butunulira ekyeddembe ly'obuntu ekyabaddewo mu parliament would expect anyone okuvaayo okubeerawo nga bwe twayimirira ffenna nga tukola etteeka erigaana ebisiyaga naddala ku nsonga z'abaana abato bateeka mu bisiyaga naye kanso tolaba nti ebiseera ebisinga n'ensonga eyandibadde egatta wesanga opposition teyimiriddeewo nga opposition kitegeeza kuwakanya buli kiseera kireeteddwa munnayuganda yebuuza ekintu ekyo njogera ku munnayuganda akkiriza nti ekirungi kyogere nekikyamu haji nyombi tubalansinge yo abali ku luuyi lwa NRM katono nnyo ampuliza whatsapp nziguddewo sms weereza obubaka bwoku sms siku sms ku whatsapp naye buwandike nga bumpimpi mu nnyukuta ennene teweerabira mmanya ne gy'osinzidde ku 0782 366 nziguddewo haji tubalansinge yo NRM erina lweraba nti eno ensonga ya ggwanga tusaanye okugifaako kubanga nakyo kiruma okubeera nga ensonga z'ebyeddembe ly'obuntu tuzitadde mu politics oba onfuna bwe wabaawo ensonga nga ddala ya ddembe ly'abuntu vaayo olabe nti eryeddembe teririnnyirirwa tulirwanirire kuba buvunaanyizibwa bwaffe ffenna naye buli lwe tuzipoliticizing abo balimba abantu abo balabika bwekwese wantu naye nga mwe mwababuzaawo abantu nga mwabatwala mu kooti y'amagye ba civilian olw'akakofiira obukofiira ne mutta Sseekakirevu bukya bamutta nga bamulina bo bennyini naye ate ne bamutta ne bamukuba ebyasi gavumenti olwo eyo ensonga lwaki tugibikka lwaki tetutereeza mu United States of America ojjukira omuddugavu eyattibwa okimanyi nti president wa America yagenda n'asisinkana akaana katabani ka kaddugalo oyo n'afukamira ne wansi okukeetondera ku lwa United States of America olw'okutta kitaawe waako mu bumenyi bw'amateeka nga bwe kyakolebwa omupoliisi feddi lwe tusobola okukkiriza nti wano wabaddewo ensobi wakiri tuzimbire okwo opposition eno gy'olaba gy'ogamba nti naye eveeyo yeetabe wamu n'abali mu NRM okutambuza ensonga z'eggwanga bwe wabaddeewo ensonga olowooza teyeetabye nabo naye bali bo balina lwe bazudde nti opposition erina kyegamba eky'ensonga nze nange sikiriziganya naba MP b'opposition bwe wabaawo ensonga ddala we balina okutambulira awamu n'abali mu buyinza naye ne batakikola naye ate bwe bavaayo ne basonga awantu nga kituyamba ng'eggwanga ekyokulabirako Haji Nyombi kankikugambe buli lwe bagamba nti tugenda okuteeka obuuma bukalondoozi mu mmotoka onfuna oyagala kiyite buyisi nga opposition tebakyogeddeko
tugambe bugambe nti obuma bukalondoozi obwo butuufu nnyo babuteekemu naye ng'ate tulina we tuzudde nti waliwo we bakozesa obubi facilities z'eggwanga lino nga zigenderera kutuukiriza byabwe era nga bagenderera kulinnyirira ddembe ly'abamu ku lw'ebyabwe bwe tutaabakebereko olowooza nti ebintu tebiyite buyisi ne bitulumya ontegedde kye ŋŋamba Haji Nyombi bwe bateeka obuma bukalondoozi ng'opposition tewakanyizza olowooza tunaatuukiriza ebitu tuufu ebisaanidde opposition erina okuwakanya oba okuwabula ewasaanidde naye waliwo embeera gy'osanga nga buli kijja nga Haji Nyombi wewakanya obuwakanya nga tewali babaka obalaba ebiseera ebisinga kubanga Haji Nyombi bwe kyajja ku tteeka ly'ebisiyaga bakkiriziganya n'abatudde mu buyinza bwe kyajja ku kuleeta etteeka ng'eryo ly'eŋŋambye ery'obuuma bukalondoozi bwe bagenda okuteeka mu bidduka ne bagamba eddembe lyatwekisize ligenda kulinnyirirwa bayinza okukozesa obuuma obwo okunyigiriza abawakanya gavumenti okiraba kyokka ikwala ebyo bye baba boogera naawe bituuka ne bikwatako gw'abeera tali mwaba abawakanya gavumenti okimanya ekyo nakugamba wano General Kale Kayihura yagamba essaawa 48 zaali tezimala okubeera ng'omuntu akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti nakugamba ku mukulu Paulo Muwanga gwe baaleetera ekiteeso ky'okutereezaamu mu Luzira prison abasibe babawe ku bulangiti n'emifaliso basuleko bulungi n'abuuza nti mwagala kuddira Luzira efuuke nga hoteeri waita akaseera katono General Museveni ng'alidde obuyinza mu 86 munange naye ne bamukwata ne bamutwala ekkolokoni mu kkomera lye erimu eryo lye yagaana okutereeza kale nabwe ekityo weesanga ng'abo abawakanya ebimu ku bye bawakanya ebibala byabyo gw'omu ku bajjo bifunamu kale Kayihura y'omu ku abo abaagenda ekkolokoni sebo olaba John Patrick Amama Mbabazi etteeka erirye lyennyini lye yakulemberamu okulaba nga likolebwa Public Order Management Act eryali ligaana enkuŋŋaana nga lizikugira nga liwa obuyinza poliisi okulinnyegere mu nkuŋŋaana z'abavuganya ye yennyini bwe yatuuka okwagala obwa pulezidenti lye baakozesa etteeka li lyennyini naye mu kiseera ng'alireeta yali alaba nga ab'opposition balemesa basumbuyi
nti munange wali olukwe mu kibiina ky'NRM bwe wabanga gwe omu ku abo abaayagala ennyo bajjewo ekkomo ku bisanja kyaleetera NRM jimma abakulembeze abalala kuba singa kati General Museveni yawummula dda omukulembeze omulala ow'NRM n'akwatamu ekibiina kyammwe nakyo kyali kyetaaga omusaayi omujja ng'ate oli waali mulamu awabule okiraba ndowooza ekirowoozo ekyo ndowooza ky'amagezi si opposition pase naye oli bw'agamba nti nze sikitutte ng'omuleka naye olumu mu parliament sebo eringa mob justice bagamba ffe ba majority Kanso wali bano bwe bafuluma olumu baba batuufu anti kati neshero na Uganda do baga nti bikiseera parliament opposition tetukanyiza tufulumye tetukanyiza tufulumye diru batula ne bagandi kati ensonga tuzirambike tuzitunulire nga bwe ziri handika kati bo baba balese yaabwe no bavuvuba akatambi akaabwe ne bakaleeta bakazanye abadde alina okukazanya ate n'abulawo ne batandika okugalangatana ne bitazanya naye ate akaluma zaakekko ne kazanya kati gwoyagala bakoleki bunono ensonga eryawo si yakukuba kalulu gwe n'ogamba okuba akalulu ng'ate olina kugisalawo olulala n'osalawo ate ne weekyusa ng'omaze okuwulira nti bano abangi bakuba enduulu n'otayimirira nga sipiika ogamba nti nze ekyo nkisazeewo nkimaze ensonga ezimu olaba nga si zaakalulu nsonga za bwenkanya kyogamba nti nno nti tumale okutuuza olukuŋŋaana tugambe tubuuze nti ddala abafirisuuti abayudaaya babayisizza bubi gwe tokiraba nti kyeraga bwerazi mu lwatu haji nyombi tumale kuba kalulu kuki nti abafirisuuti abayudaaya babanyigirizza eddembe ly'obuntu bwe liba lirinyiriddwa nalyo tumale kuba kalulu tetusobola kwegattira wamu wadde b'NRM wadde ba opposition ku ddembe ly'obuntu gwe NRM tasobola kuyimirira ku fulo ya parliament n'ogamba nti naye bannange bwe tuba tulinyiridde eddembe ly'obuntu ng'eggwanga lino tukyuseemu tutereeze olabanga ekyo kibi nnyo okwogerako ng'eggwanga Kanso olina akantu keotutunuzaamu wali di because tulondebwa abaka balondebwa ne bajja mu parliament Nalukoola ze wa DP naye nga ze kusavinga eggwanga Nyombi aze wa Palu Party for example Kanso nga naye aze kusavinga ggwanga ekirabibwa mu parliament era batosiga kibalaba ababaka bano basoosowaza nnyo ensonga za pate zaabwe for example nga FDC bwe yayina enteekateeka ya tugugube defiance tugugube oba baleese ki tugugube Kanso bonfunye DP ina kyekkiririzaamu Nalukoola kyekimututte mu parliament naye tatunulidde kya ggwanga atunulidde kya pate awo wendabawo balance between okuweeresa eggwanga awansumbuwa nnyo nikimmanyi n'omuwuliza wamusumbuwa naye haji nze ndina endaba yange bweti nti bwe tuba tuzze katugambe tukubaganya birowoozo ku byanjigiriza kati wulira ensonga ng'eno twagala omwana agende okutuula siniya ey'okuna owulira haji ng'asobola okugenda n'awayalinga ennyumba nga bw'ava mu siniya ey'okuna asobola okutandikirawo eryokyero ly'emigaati oba keeke bekali okufumba emigaati nga bw'amaliriza siniya ey'okuna asobola okuba nga yeekozesa nga mutunzi wa kyalaani omulungi bwe tuba nga tuli mu kkubaganya birowoozo ku nkyusa y'amateeka agafuga ebyenjigiriza nga tutunuulira ebyo gw'olabawo kala DP NRM FDC NUP tolowooza nti buli mmemba wa parliament gw'oba waleeta nga ddala mulambulukufu ng'era asaanidde abajja kuteesa bulungi kankuleetere eriyo endala tuli mu kukola amateeka agafuga obutonde bw'ensi owulira haji
oba tuli mu kulondoola engeri gye tutambuzaamu obutonde bw'ensi. Ripooti ezze mu kufulo ya Parliament abeesenza mu bisenyi by investors abatemye emiti okuteekawo amakolero abagenze mu bisenyi ne bateekamu amakolero n'ebiringa ebyo. Ogenda okulaba ng'aba opposition bagamba nti kisusse nnyo by investors ogenda mu bisenyi ne babyonoona. Ng'omanye abaakulira okuwa ba investor babeere mu bisenyi nga be bali mu executive. Ontegedde? Mpulira. Olaba bwe batandika okwerya omuguju ku luno ensonga y'obutonde bw'ensi. Ogenda okulaba nga aba NRM nga tebafaayo tebammuka ng'aba opposition be bakola ki? Be bammuka okulumiriza abo abateeka aboonoona olutobazi mu mbeera eyo. Oba nfuna? Oba bwe kituuka ku kugoba abantu ba bulijjo mu ntobazi naye abo be bayita ba investor bo nga tebabagoba. Bamusiga nsimbi. Gwawo olaba otya? Gwe bw'otunuulira eggwanga lyaffe bwe baleeta ensonga y'obutonde bw'ensi ani asinga okukukuta n'abalinnyirizi aboonoona obutonde bw'ensi? Of course kiraba nnyo mu Parliament nga ensonga ng'eyongezze aba-NRM babeera silent. Basirika nnyo olw'ekigambo ekigambibwa nti let us protect the interests z'aba investors. Okawulira naye ng'ate obutonde bw'ensi bukola ki? Bugenda. Abo-opposition bw'obawulira nga be basitudde ennyo amaloboozi baba bakulaakulanya interest zaabwe oba baba bali mu kukulaakulanya za ggwanga. Ye abaffe bano abasirise baba tebalidde olukwe mu ggwanga bwe bagaana okusitula amaloboozi gaabwe. Kuba ekyokuba memba wa Parliament ng'oliwo NRM tekitegeeza nti owagire buli ekikoleddwa executive. Era ne principle ya collective responsibility tekukwata gwe atali mu cabinet. Collective responsibility atuwuliriza ndowooza yali agadde okitegeera. Bwe babeera batudde mu cabinet katugambe General Museveni ng'akubiriza olukiiko lw'abaminisita ne babaako kye basalawo. Minisita eyawakanyizza takkirizibwa kujja mu Parliament n'agamba nti newankubadde bagambye bwe batyo nti cabinet bwe yasazeewo naye nze nawakanye era sikkiriziganya nakyo. Olina okuwagira eyo endaba yaki y'executive. Ekyo tekiri ku bammemba ba Parliament wadde nga muli ku luuyi lwa NRM. Olina ebbeetu okuwakanya lwakuba mu ggwanga lino demokrasiya tannabukala. Okimanyi nti bammemba ba Parliament ab'e NRM buli bavaayo ne baguguba ne balaga nti tetukkiriziganya n'ekyo babayita barebo. Okyajjukira barebo MPs be baatwalaganya olw'okubanga baali tebawagira position ya kibiina mu biseera bya John Patrick Amama Mbabazi. Awo nno we tubeerera abakyamu. Nze ndowooza nti mwe mulaba nnyo olwaleero ng'aba opposition abatunuulira interest zaabwe olw'okuba ebiseera ebyo bye bavaayo biwulirwa nnyo. Gwe kyogamba okulwanira eddembe ly'obuntu kutunuulira interest zaabwe zokka. Eddembe ly'obuntu si kkulu ffenna teritukwata. Ffenna tukwata tirina kkala. Kibalamu eddembe lye bwe lirinnyirirwa n'eryabalala liba lijja kulinnyirirwa. Singa General Museveni baamugambako lwe yakwata abantu abaali bateereddwa nga omusango gwa kayiira tegubase mu vvi twalibadde twagema ebikolwa ebyo ebimu. Kale ampuliriza katufune okuwummulamu katono tukomewo tugaziwe. WhatsApp eri open eziwedde kati waliwo ennyumba etundibwa 551 Wanjawulo mama iwamu tewali kitu lwaki bakwata Kibalama? Lwaki tebamutwala mu kooti? Yali ludda wa Kibalama? Kuba yeye yajja n'ayogera nti Kibalama bamukwata. Kibalama yamala n'abulira wa? Olaba empiso gye banoonya ne bagiraba. Naye ate omuntu
ayagala kale atuleetera oyo eyamukwata yabajja nnyonnyole wa gye yalaga bw'aba alowooza nti gwe balina okubuuza ebbanga ly'anaamalanga yeriida yakulira government business mu parliament yajjanga okubuuzibwa ebibuuzo ku buli nsonga bw'aba awulira akikooye aveewo omulala akwatemu alizayininge omulala akwatemu ajja nnyonnyola ensi Kibalama gye yabulira naye nga prime minister ye yayimirira ku floor ya parliament nagamba Kibalama yakwatibwa okiraba so tasobola kukivaamu ekyo tasobola kukivaamu yakyogera yamala annyonnyola abantu b'ensi Kibalama yalagawo bw'abanga Kibalama yalwala malaria ng'ali mu mikono gyabwe n'agenda okulunda embogo ajja nnyonnyola ekyo naye bw'anaakamwana obwekamwanyi ne yeekyanga tekimala Haji Nnyombe ŋŋambe waliwo omuntu agamba nti Nalukoola aswale waliwo wano Stephen ali Ntebe ka message kano kankasomeko ko kanso leero njala kuwa nnyo abantu time abalonzi abo njagala mujja kuyita ku simu mu dakika eziddako ne message mutubulire parliament yemmwe mujja muta onaga nti ddala kanso Nalukoola taswala kwekanyisomenga bweri is kanso Nalukoola not ashamed of referring to USA on anything to do with human rights when the same people are quiet on what Israel is doing to the people of Gaza. Toswala. Webale nnyo. Kulifalinga ku America. Webale nnyo. Kakati twogera ku ddembe ly'obuntu. Stephen Ntebe webale. Bwana Stephen twogera ku ddembe ly'obuntu in domestic perspective. Kika kyako. Mu ggwanga lyo. Olaba olina okusoosowaza abeewammwe. Kati Joe Biden mu America yensi gy'afuga mwayagala obululu oba ontegeera bw'abaaya atunuulira ab'ensi alina okulaba ng'awangula emyoyo gyabwe n'emitima gyabwe ku lulwe ne ku lw'ekibiina kyakiikirira ekya Democratic Party gw'ababa abakukulembera wano nga tonnaba kunaawuuza bwe beeyise Congo eddembe ly'obuntu balitutte batya balikutte batya wano mu ggwanga kyekikundeetera okulaga Joe Biden n'akalenzi akato katabani kakaddugala gwe batta bwe baba balumbye eri abafirisuuti kyesikkiriziganya nakyo kikyamu naye eyo eri ku international policy fine oyo politics ow'ensi eyo nange ndi mukubuulira mu nsi yo munda nti bano abali mu buyinza tukitwale mmwe mwabawa obuyinza obakulembera babakutte batya nga tetunnaba kunaawuza bwe beeyise Somalia oba Congo wano mu ggwanga lino bwe baba babagambye be balina Kibalama ddala Kibalama bamubaleetera ne bababuulira kiki ekyamutuukako ye point gye ndi mu kugamba tusobola okuyimirizaamu mu bye tubadde tukola ne tumala okulwanirira eddembe ly'obuntu ly'abantu baffe mu nsi eno ne tuva mu politics ne tumala okukaanya kwekyo oba buli kimu tukizannyamu politically n'akakiiko kakalondoola eddembe ly'obuntu akalirera nako kagenda mu eyo emboozi ne kazannya ebyobufuzi ne kakola statements ez'ebyobufuzi bali abalala bekwogerako abaakwatibwa bo baliwa oba okiraba okay kakati ku mukutu ogwa Pal FM ekkula eri omutwa bulijjo mubere tali ya bulijjo tugenda bawa ka time nga kanso bwatulungamya Parliament enkola yaayo ey'emirimu omutindo gw'abateesa waliwo ke mbadde njagala okugamba omanyi waliwo olugero naye nze sirukkiririzaamu lugamba nti Yesu bwe baamukwata ne bamutwala eri omu ku bafuzi b'Abaroma n'abeera ng'alina ebbiina ly'abantu n'ababuuza nti ku bano ababiri nteekaani waliwo Baraba eyali omumenyi w'amateeka nga bumanyi bino ebivubuka bikawuula ne Yesu abantu mu bbiina nga boogerera wamu ne bagamba nti Baraba Yesu bamuwanike ku musaalaba naye nkugambye olugero olwo sirukkiririzaamu naye kyenyagala okulaga nti
mu parliament nga bwe kiba ensonga bwebezze nga ekuba abali ku opposition bonna bwe babagamba nti tulonde bayimbira wamu nga kwaya nti akatambi tukazanye tetukazanya nga kawagira opposition tetukazanya akatambi kazake akagamba zake obaddala yalumbaganye kinyamatama tukazanye oba tetukazanya tukazanye okiraba yeyo mob justice je nabade nkugamba tujewe komo kubisanja bya president oba nedda kati bwe balabanga oli aliyo nga ye General Museveni nga bagamba tulijewo naye bwe walibeerawo mukulembeze omulala ngate mwajjawo ekkomo kibeetaagisa okuteesa nga muli soba nga ebirowoozo byammwe bigenzeeko ne mu biseera eby'omu maaso nti tugenda okugjawo ekkomo ku bisanja kale tugambe nti General Museveni mufuzi mulungi nnyo matabuta naye ate bali abalijja kyekiri kye tugamba nti Bill Clinton bwe yali afuga waliwo wa Democratic Party yeekalakaasa nagamba omukulembeze ono omulungi tumuwa tutya ebisanja ebibiri emyaka 8 gyokka naye ate yalabibwako ng'ala akyakala Barack Obama bwe yakwata obuyinza nga kitegeeza nti singa Bill Clinton tebaamuggyako olw'ekkomo ku bisanja no Obama teyali mulabyeko kitwetaagisa okwewaamu okulowooza bwe tuba tukola amateeka mu parliament. Tuweza tuyanzega mpuliriza kakati obubaka bwa message nsaba bukome wano bunajja mu nyinza obutasobola busoma bwennyina wakiri bunjiko ne line nyingi nsaba tutambulire ku mulamwa and eddoboozi twagala kuwulira gwe omulonzi mubakawo palamenti yo enteesa omutindo gw'okuteesa n'ebikolebwa wakiri ffe tugezezaako okukuba ekifaananyi naawe tubuulire kyolowooza kati nsooke bano oba nsooke bano nange kanteekewo question mbeka nemu kanabiri tutandike n'abawandiisi bakedde tutandike n'abaana abakedde ndowooza naye era ne bali twabagalidde tetwabawadde kukeera bano naye tusooke n'abawandiisi kale abawandiise katandike ne ddamu lya Andre Natete agambye nti eno Patriot yafuuka palamenti yaffe ebirala twabivaako agambye nebaliza kanso amina eno yafuuka parliament. Okay kale katugende ku assalamu alaikum. The level of debate kigambo nga kinene. Kasimu ali mu Liverpool agambye nti omutindo gwa kubaganya kw'ebirowoozo gwa kiboggwe nnyo. Bebo be basindika Kasimu bebo be wasindika mu parliament. Assalamu alaikum. Mwebale kuteesa Sheikh Ismail Hadadi ali wankulukuku NRM MPs tebayina mugongo ku nsonga ez'amakulu ezitesebwa mu parliament. Bali gufunye naye bawagira General Museveni batya okumuvuganya bwe banayogera ebikontana naye ayinza obutabawagira mu kalulu akaddako. Mustafa Ewambogo webale nnyo message njirabye abali mu studio mwebale kuweereza nze ali okuva Mbale City twetaaga nkyukakyuka. Irene Maganjo agambye nti ababaka bandibadde bateesa bulungi naye nabo bateeseza mu kamera bwe batuuka mu nkubo za palamenti ne balyoka bavaayo. Mwebale kuteesa nabo bennyini bazitoowererwa olumu okuteesa olw'okubanga si bateeketeeke kimala ababaka nga si bateeketeeke tovola babamu bakuba akaama abalala nti munnange lwaki totuteeseza ku nsonga eno olunaku oluddako mu kulonda bwe kuli bakuzze gwe kennyini maama beera kwaba abateekateeka okwesimbawo ojja oyanja ensonga guyinza okuba nga bwazaagala bakuteekateekamu ene kanso nawe engejjo oddamu ebibuuzo mundi oguddako naye ajjeko olaba bwe twalinga tusoma bategekanga debate oba buli lwakusatu oba lwakutaano naye ng'olaba abaana abamu beekweka tebaagala kujja kubaganya birowoozo naye ate bwe baakula ate kati be baagala obwemupi ndaluli nakugamba Haji Nyombi nti tufune ennimi ezaffe mwe tuba tuteeseza wawulyako bamemba parliament nga baagala abavuunulira bwe bazanya akatambi akaali kawogera ku honorable zaake nti yayogedde ebigambo ku honorable Kinyamatama
bwe bakazanya tebyali mu Luganda gwe wabawulirako nga bagamba nti mutuleetera translating aze mu Luganda bona babitegeera Okay, Siraji Maganjo message njidabyo bali nyumba. Aya ono wandise binyo good morning team. I'm Moses from South Africa. Kwendimwe bali kuleeta omusajja oyo ensonga ze nkulu nnyo waliwo wekyetaaga okwegatta nga wano e South Africa fe ne ANC recently begasse ku nsonga za Russia n'olutalo lwa Gaza naye ekiyina okukolebwa government yerina okutereeza kino basooke bayimbule abantu bonna abasibe webali nnyo bali ddala opposition especially mu Buganda ba opposing a parish development model Nalukoola is a partisan naye tampadde linnya omulimo gw'opposition kuwakanya tebalina mulimo mulala Anita watu bwangambe tambudde gy'oli ono agenda opposition ogwo gwe mulimo gwayo ogw'okuwakanya nzemba wagira Joseph Entebbe paalu mwebali nnyo Sekakoni Julius agambye nti amazima gali nti government wetuuse mukadde kano engengege bwesooka okuvunda omutwe ebira byonna bibeera bifu webale Kakinda Male Najibu wano ekyengera assalamu alaikum mwebale kutuweereza oludda oluvuganya okuleeta ekiteeso eky'okuzannya akatambi k'okutyobola eddembe ly'obuntu kyaleetebwa mu busungu okay ndabira looya Nalukoola mwebale kuweereza tongambye erinnya agambye nti Parliamentary ya Katimali ya Gansimbi tewakyaliwo muntu yenna agiteeka mu kitiibwa Mama Bridget Entebbe why is Amin 9 years regime regarded the worst in books yet someone has ruled for 38 years and still complaining about Amin neba naimutegeka amanya messages tena amanya sigenda kuddamu zisoma Siraji makanika wa TV wankulukuku babaka ba Parliament ba NRM basigala kutuukiriza interest za pate yaabwe webale mbalamusiza ku pal nze mpagira zake Hassan Seta webale nnyo when the madness of an entire nation disturbs a solitary mind is not good enough to say that a man is mad. Everything is destroyed and we no longer have a country but only Musevenism. Faruku Alimbale. Mwebale kuweereza Kalyango Beka wanebwayise amazima nyombi ba MP betwalonda bonna tebatuyambye ensonga z'eggwanga tebazirambise Ntesa wabeerewo national dialogue ku nsonga ezigasa bannayuganda bonna Kalangwa ekitintale webale Kalangwa nze Uthman Arafati Entebbe embuuza Munamateeka ne ababaka b'ensi endala bwe batyo bwe bateesa Parliament teyina buyinza ndoza kano sikategedde nze Ivan Kawempe Ivan webale nnyo Sadat webale kuwere utuwuliza agambi ntinze I think the speaker is working for his boss totubulidde ono bawonga Edward Kanso Nalukoola agwana kubeera chief justice mugwana kubeera chief justice pale FM singa babaka ba Parliament babanja beba singa ababaka babanga be ya rabbi Oluganda lutabuse wano laba katusoke tuddemu koba waliwo lyagambye nti n'ababaka b'ensi endala bwe batyo bateesa buli nsi erina engeri yaayo naye ate era tekigaana kusanga nga waliwo ababi ennyo okusinga abaffe okkiriziganya nange nga Parliament y'ensi emu ate nga bo bali bubi nnyo okusinga aba Uganda naye mu nsi ezaakula mu demokrasiya ababaka bateesa ebyensonga kawobeere wano e Kenya nakugamba nti buli member wa Parliament alina waakiri abamuyambako babiri mu kukola okunoonyereza ayogera alina ebyensonga byayogera
waliwo omulala agambye nti Nalukoola ali partisan. Waliwo ekiseera w'obeera ng'olina sayidi. Yagamba Archbishop Desmond Tutu nti mu nsonga z'eddembe ly'obuntu osaanye okubeerako oluuyi olumu. Okugeza singa enjovu ebe etulidde omukira gw'emmese n'ogamba nti nze sirina luuyi, emmese eba ejja kulaba nti ddala weekubidde ku luuyi lw'enjovu. Kubanga ye eri mu kulumizibwa ate ogamba toyina luuyi. Kale katujje ku line. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo. Hello. Palu katuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kapota kabula salama roti ewa kuitana. Sebo okwebaliza ngana nyumba kwa Mahmoud wa mune Nalukoola mwe bali kuweleza. Kama wange parliamentary yakuka nirawa. Tebakyafa kugwanga, tebakyafa ku bantu. Ekibiina kyaffe kiyise mu kitya. Eddoboozi liri wansi nnyo. Mbadde kugamba mukama wange parliamentary yafuuka nfunirawa. Benna ayogera ne bandaba ne batampa mugaati. Naye nga biri mu eggwanga tebabitunuulidde. Ebintu bye twabuliranga ku mulembe gwa Amini nti babuzanga abantu. Era ne President Museveni yennyini yajja avumirira kyekigwe Amini yabuza abantu, atta abantu. Kati njawulo ki eriwo kati Nalukoola tubuulire njawulo ki eri ku mulembe gwa Amini na guno. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba tuyite mu bumpimpi ababayise ku line. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nalukoola nkulamusiza nnyo. Nange bwentyo ssebo. Ono ali mu Naluweero Kayempembogo. Twawuliddeko nga waliwo amateeka agayisibwa mu palamenti nga vice nga agamba nti teryakkirizibwa kusembera ku ntebe ye, teryakkirizibwa kusembera wali muggo. Kati Prime Minister ye bw'aba yasembeddewo tunaaba basanyufu nga tulaba nga naye bamututteko mu kakiiko k'empisa kuba naye alina amateeka g'omu palamenti ge yatyobodde oba ye tatyoboola mateeka balala b'opposition be bagatyoboola. Ono ali mu Naluweero Kayempembogo. Pal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono mulimi ekkojo. Naye kasinga tukyakaaba nti Parliament tetukoledde. Naye kyamazima ne ababaka bangi esaani esaliwe wakiri kimu kyakubiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Pal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Eddoboozi eryo nga teryogera ku radio liri wansi. Wanji? Ndowooza ssemo mukama wange kanfuna ono. Pal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulu Nalukoola we bali kuteesa ssebo. Amina ssebo. Ono Sulaimani. Kakati kyembuuza ssebo President Museveni twajjako ebisanja kulembera kwe. Naye aliko maddi lwaligamba nti aga bajjako ebisanja nkomye wano oba talikomera ddala oba tajjako ebisanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pal. Nkulamusiza ssebo. Nange ssebo. Naye bali kutuweereza bambi. Kale bambi. Nze Oscar Jalabino mululu omuganda ebunyadde esingo. Bunyadde kiriwa? Kiri ku Faima Road. Okay. Awo masiri bawo katona awo itambira awo. Nekikulu Prime Minister bwabanga yayogera nti abasibe be babalina babalage eggwanga ebintu biterere kino kiggwe
okujjako nga balina kye bakweka mu ndeeyi banyowe balire ddala. Betonya oba Pal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale tuweereza Haji Nyombi. Kandi sebo. Ne mukulu Nalukoola tumwebaza byakutangaza mbisa. Ndesuna Muhammadu Kazangola. Nga opposition president bwagirwano banga akitanyawe soka kutta kibiina kye temusobola kuvaamu muntu yenna akola kintu kyeyawulidde nga tasoose kumwebuuzaako. So tetusuubira palamenti yanjawulo nnyo kuba n'emirundi ng'akyajjawo yatugamba nti opposition eri determined by government. So tetusuubirawo kyanjawulo nnyo kusingako awo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mukulu ni Wagaba Joseph Mukiwa webale kuwuliriza eno line obeeriko bizibu kale Pal. Hello. Esebo. Sebo mwebale kuweereza. Kale sebo. Amanya muleke nakindi wange. Erinnya? Muleke sebo. Muleke oliwa? Nakindi sebo. Esebo. Kanzunzu Nalukoola oyo mwagala nnyo era muwuliriza nnyo. Sebo naye njagala atubuulire ku ofiisi ye ey'obwamateeka eriweddawa. Kale office za lawyer. Okay. Director wa annual Muslim SS Rutete webale kuwuliriza n'abayizi mwebale nnyo ssebo kutubeerako. Agamba tya Kansala Kiku Freddy Chiwala Mokasa Freddy Chiku Basamulekere tajja inama Pan FM Esebo Sebo ono Senyimba Richard okuvena kasike kya Mutakasa Senyimba ombako wange Ruta Maguzi Semakula era muganda wange mbadde mpuliriza Kanzunzu Nalukoola nga alambika ensonga Uganda netwekabira kubanga tetukyalina muntu alumirirwa muntu wa bulijjo. Hello? Ensekuulira. Yepale FM. Tetukyalina muntu alumirirwa muntu wa bulijjo. Kigasa kyo kwata omuggo n'okuba omusoto oguli ewa neighbor nga gwewo oguli mu kitanda gotubbe. So abakulembeze bannange mulumirirwe bannasiiba mmwe. Parliament ekabira abantu be babuzaawo ab'opposition bo bazza gwaki baalya gwaki. Na Costa Times Antenna Decoder Channel Bibiri Amasati Gavani Hussein tulesa amasuti ne Olw'okuba oba okutukubirako ku noti 752
Mpuliriza tukomyewo ku mukutu ogwa Pala FM ekkola eri omuntu wa bulijjo Nyombi Mahmoud gemanya gange. Mbeerawo Saturday sawa 3:05 ne Council mu the Patriot moyo gwaggwaga dakika 22 ezibulayo okutuuka ku ssaawa 5. Tutunulidde enkola ya Parliament, omutindo gw'ababaka baffe, omubaka wo gwasindika, ebiteesebwa gwe bikuyamba abaka bali presenting baba kukikiridde ebirowoozo byokka bw'obisuubira mu ngeri enjawulo. Leero omukisa tuguwadde nnyo gy'oli okuwuliza ky'oteesa ku mukutu guno ogwa Pala FM. Hello. Yes, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono zako Zubairi Kaukuntebe Road. Yes, sir. Mulamu ngusanze wakati kinkoze bubi naye ensonga yonna yababaka okuteesa mu palamenti. Kisinzira ku opposition ekimanyi already nti ababaka abali ku ntebe kati bebasinga obungi. Wabaleeta ensonga zaabwe, example kankugereza ensonga nga juzi balwa akagundi ke bali baagala okulaga katambi. Speaker n'agamba nti male okwebuuza ku bantu. Naye kusinza ku buyinza bw'abantu ng'era akimanyi nti ababaka bali bangi bagenda kola ki kulemesa kiri ekintu okubaawo. Kati ensonga ng'ekyetaagira ddala obukulembeze buli omu ku kitundu kye, oba oli wa movement oba oli wawa mu abatuuze mwennyini abalonda abantu muyinza okwebeereramu amazima mugalaba. Kati okutuuka ekiro ekyakalulu mulina okusalawo ekintu ng'ekyo. Ensonga eriwo kyokka tewali nsonga ndala kati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nnyo, webalire ddala okuteesa Pala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kuweereza ne kanso sebo bukulu haji. Yes, sebo mukama wange. Ono kalule kasimwe nabweru. Yes, sebo. Naye okimanyi nti nno bino ebintu bya gavumenti n'abakubaka ba Parliament byakutuzanyira buzanyizi ku bwongo. Ebintu ebyamaanyi biri mu kutambula wansi eno, bo bali eri batubuzaabuza batuwuddiisa mbu bateesa nga tuwali kye bateesa. Emiti gya sabbuuni nga giri nnyo, amafuta nga gali nnyo, buli kimu nga kigenda waggulu nga batuwuddiisiza ku bintu ebyekisiru. Bagenda okukoma okugulawundi okuteesa ku bino ngeno kibalwayisaawo dda buli kimu kye baagala. Kati bo bali mu kuzanya akatemba waabwe, ffe tufiirwa, bo bafuna bayingiza ssente. Oba okiwulira? Mwebale kuweereza bassebo. Kale ssebo. Ddoboozi ly'abalonzi lye tuli mu kufuna. Kale. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkubi Nyombi oguna Abdul Majid Bwambo. Nsanso okuwuliza ssebo. Omukuru munyebalize Council Nalukoola. Yes, sir. Enkola yaba MPB tutebonire. Owitu omulyankole. Ewaffe mwankole eby'ekitundu olutindo lwakutuka. Ne bwe baali bagenda oddutandika odduzimba baatugamba nti lwalya obukadde 2 naye teruwezezza na myaka 5. Olwaleero bw'oluyisako emmotoka waggulu owulira nga luyuuga. Nabwe kityo bamemba ba Parliamenti namulonga bw'owulita obulyankole nyoti nkubahulira bakutiisa mu Parliamenti. Sibawulira nga bateesa owulira simanya beeruweero simanya wa nabe waffe mwankole kugamba kyewuunyisa. Naawe aba mwe tobawulira? Babeera bakola ki? Simanyi oba babeera wa oba bakiika era kinsaba sipiika batubuulire babeera wa abewaffe mwankole bateesa biriwo. Bakomawo babagamba ki? Twagala kalulu mutusindike tubakiikirire. Mutuwa akalulu tuza kubateeseza nga abaana basome. Naye bw'ogenda ewaffe era kugamba ndowooza oba njembere munnamawulire wa Paalo. Bw'ogenda ewaffe n'olaba amawulire ga gavumenti kyewuunyisa wallahi. Gakola gatya? Amasomero. Byonna. Essomero lino disulamu ng'enkuba yatonye. Okya ligenda kukuba. Ekitundu kyammwe kiri ludda wa?
ewaffe batuza nze banzaala mbalala mu kibuga naye ankola yenna mumanyi mwetoolodde kati bwe kyenkugamba nkimanyi owaye eso kanso wuuna alina kyagamba owaye kansolo naye nammwe mulina ekizibu okwesimba bwe kuba kugenda maaso kampeyini abalonzi baagala nnyo okubaako ne ke babawaayo bano abeesimbyewo mpaayo akasente kati ndyeko kati akalulu kano kabanga akagule kitegeeza nti baba tebalonze oyo asinze okubalaga nti yasobola wabula balonda oyo asinga obbawa ssente gwekyo okyogerako ki ekizibu kye tulina ewaffe kansu ku nsonga eyo tuli mabega nnyo mu buyigirize abantu tebasobola kutegeera nti omuntu ono tugamba okubaawula nti ono yalina obusobozi mu kututeeseza ono tabulina ekyokubiri ne tubeera nti ono mwana wa gundi kakati ne tubanga akalulu mu butuufu abantu okujja okukateeka ku ttebo nti ono yalina obusobozi ono talina busobozi kigenda kutwala ebbanga kale kandike ne bateesa bannange bateese naye twebaza obuweereza bwonna ogambye amannya ani Abdul Majid okusinziira wa ebuwambo kale webale nnyo Abdul Majid okusinziira ebuwambo Paul hello Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ngakulu mwabale tuweereza kale so wano alina jibu kinene wano mu Juma yenna kunye akati kanso mwebaziza kutangaza mu nsonga sebonze nalimanyi ebikubugunya abantu masomero agatatukaganya na mutindo nga biri eno waffe kwa Buganda niyo labano wankole byo twali twesibisanga manyi ewe yakababuka ankole yanjawulo anti nalimanyi engeri gyeva ekinyusinga manyi yo bali kale kitu kikulaga nti eggwanga liri bubi yeetaaga kusabirwa sigadde najibu kinene wano mu Juma yenna lungi kale webale nnyo balire ddala hello hello kuweereza ssebo kale ssebo nze bampita Medi Kafuuma okuba ne Nansana ssebo Kafuuma nze enteesa yange nze ngenda ne neebuuza bannange abantu abakola ssemateeka wa Uganda abaga constitution eyo tebaali basiru kubanga abaali bataddemu etteeka erigamba ekkomo ku bisanja ekkomo ku myaka ekkomo ku bisanja President Museveni yakola ensobi nnyo kubanga ensobi gye yakola bo bennyini aba movement kwe kuddira ssemateeka ne bamutiga ne bajjamu ennyingo egamba okugjawo ekkomo ku myaka kubanga abantu abakola ssemateeka eyo bayina ensonga lwaki bateekamu akawaayiro akagamba omukulembeze afuge ebisanja bibiri ajja ekisanja ekisooka atooka akifuge bekiggwako akomewo abantu baba bamwagala bamwongere bebiggwako ebisanja ebyo bibiri omukulembeze aveewo kubanga na bino byolaba ebyentalo nti ate ADF biki ebyo bano baki bano bijambye tebyali baddewo mu ggwanga senga ssemateeka bamuleka ssemateeka omukulembeze bw'olaba ng'omukulembeze awo yaliwo tomwagala oba oyina essuubi nti kangumiikirize ebisanja bibiri bigwe nfuna omukulembeze naye omuntu okubeera nga bw'ofuga paka bw'ogamba nti ogenda fuga paka bw'oli kati tugenze nti Museveni baavaawo ate muwoozi naye ajje mutabani we naye atufuge nga taata we abantu tugwamu essuubi ne tubeera awo nga tulinga abaafa edda nsigadde ndi Medi Kafuuma wane Nansana kale Medi owekitiibwa webale kuweereza eggwanga n'obukiga kale sebo ono ambasada abakiga Uganda ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka wano mu kibuga wano State Square toka kwebanza Kanzunzu Nalukoola kubanga ye musika atunula ensonga z'omuntu wa wansi n'asumikiramu nga naffe bwe tulina okubeera ekisooka njala kutegeeza bannayuganda nti nganze omusajja ava mu Western tuli bubi nnyo Western wewa nze n'omusajja ava eru ku njiri otyo
nenga nkola investigation kwanga nze nali munamawulire weeyo kutegeeza ebitundu byonna mbitegera bulungi owaffe tulina omusajja gwe bayita Kayindo Tafiire minisita tulina omusajja minisita gwe bayita Jimu Muwezi nenga ebyada bw'otunula mu nsonga z'abantu abava Bushenyi Mitooma n'Erukungiri tebalina kyabakoledde nenga eno tulaba babasuutasuuta mu palamenti babasuutasuuta ensi batya tugamba balina okukolera saba abalonda waliwo ekkubo oluguudo okuva Mitooma okutuuka Erukungiri tuzwana kilomita 15 nezibalemye okukola eno Kampala tutambulira kukola naye bw'otuuka mu kyalo esaawa zino ebiseera bya nkuba tolina nawe oyisa motoka ekyo kiswaza ngaffe bananyi esaawa zino tolina nawe oyisa motoka ng'ogendayo mu western waffe onogireka eno mu Mitooma oba ogireka wangi ate banga nti ate enguudo gye basinga ozikola bujo bwe mpulira mbabulire bw'oba olaba enguudo bw'oba ova eno Kampala bw'ogende Kabale olaba nga biteredde otambula ku luguudo lwa kolansi naye nga yingira mu byalo ojja kaba amaziga gotalabangako nga kyawo basajja babeera no mu Kampala bafa nnyo okulaba nga bafuna zino emotoka za mpenko nenene bwatuka wali olaba nga ku mupiira ayongeza bwongeza emipiira neeyongera waggulu naye gwe tolera akamotoka kako katono tojja kakomyawo eyo nsonga yange emu western ensonga ya palamenti kale obadde okyampana ya palamenti bannange over the state of the nation guba gulinnya buli kaseera kati basoba mu bitaano bagenda mu 6 lwa nsonga buli kaseera General Museveni aba ayongera okugujula eggwanga lino okugujula okutematema okutondawo zi districts endala buli lwe batondawo zi districts endala baba batonzeewo amagombolola amalala baba balese bamemba ba parliament abalala ng'ow'abakyala ne zi constituencies nabwe ekyo ekyo kireetera kwongera kugejja kwa parliament ne bw'oba tolyongeza bungi bwa constituencies baminisita beeyongera mu Uganda tulina baminisita 82 Kenya erina balinga 22 bwe baba bangi nnyo baminisita naye ekonomi ya Kenya nene nnyo bw'ogigeregeranya n'eya Uganda lwaki beeyongera General Museveni alina endowooza nti oba oli awo bwe lwafuna abangi ayongera okwanguyirwa okubaperereza okumuwa obululu omutindo gwa parliament mu nteesa yaayo Haji Nyombi gulina akakwate ku bisanja bimeka memba wa parliament byayagala okulembera oba ontegedde singa memba wa parliament abate yeeguya ng'ayogera ebituufu so si mmwe bye mwagala okuwulira kyangu okutugasa
ne wajjayo member wa parliament nga naye ayagala kutukulembera paka lwalifa oba ontegeera alina okukola ebyo ebimusobozesa okusigala ng'akyatuulayo mu parliament. Waliwo abagambye nti opposition eriwo kuwakanya buwakanya. Kituufu naye si kituufu nnyo. Opposition si kuwakanya buwakanya, eteekwa okuba nga gavumenti eddako nti oteekwa gwali mu kuluuyo oluvuganya olulindirira okubanga owabula ng'olagana bikigwe bye waalikoze oba kuba gwali mu buyinza. Nabwe ekyo si kuwakanya buwakanywa fa, oteekwa okuba n'ensonga ddala z'osimbako essiira. Ekyokuzaawo ekkomo ku bisanja ekyo kirungi naye si kyangu kubeera okujjako nga tufunye dialogue n'okukkiriza kwa General Museveni nti asobola okuva mu buyinza naye mu buntu bulamu. Ne tutuula nga bw'olaba Kenya bwe kyakolebwa. Daniel Arap Moi yatuula ne banne ne bakkaanya nti va mu buyinza tetujja kusiba, ojja kuweebwa emmotoka ennungi Range Rover, ojja kubeeranga ng'olya ennyama y'embuzi nga bw'obadde ogirya nga teryakukwatako. Era kyova olaba okukkiriza kwe kwamuleetera okubanga ne bwe yatuuka okufa yaweebwa ekitiibwa ekyawaggulu n'okusinga Mwai Kibaki. Naye wano tetunnaba kufuna dialogue eyo, twalibadde tusobola okukkaanyanga ebibiina by'obufuzi n'abo bali mu buyinza. Omukago gwa iPod kyekyaguleetesa naye era mulimu ejjoogo. Tebasobola kutuulanga ab'enkanankana bateese bulungi. Omu abeera ebintu abiraba bulala, abalala ne bagamba tetujja kgendayo. Kakati Haji Nyombi omwami oli Abdulmajid atukoze bulungi nno asembyeyo batusiigidde ekifaananyi. Abantu ba Uganda mumanyi nti mwaba wano mu Buganda bwe muba mukaaba n'ab'e Busoga ne Teeso n'eye mu Mambuka n'abo abantu b'omu West abaogera Olunyankole, Olukiga, Olunyarwanda, Olunyoro n'abalala nabeera bali mu nnaku y'emu. Tebalina nguudo, ambulance bwe baba bawadde nnyo baba wa tukutuku, abantu baabwe babasitulira ku mikeeka, ku miti, tebalina ambulance, tebalina malwaliro gali mu ddagala. Ago ge mazima. Wabula abantu ab'olubatu be bakiikirira abantu b'ensi eno bo be bakuŋŋaanya. Ate tulina ekizibu kya tribalism. Abantu abamu balowooza nti ow'eggwanga lyo bw'abanga alina ekifo kyafunye ekyo kikumala, gwe n'osigalayo ng'oli eyo oli mu kuluma bujiji. Ekitali kituufu. Obudde butuuse nammwe munyigiriza abo ababasaba obulungi. Okay. Baweddeyo? Waayi bakyaliyo naye waliwo yambuuzizza ofiisi gyesangibwa naye Haji Nyombi nina okwegendereza omanyi tetukkirizibwa ffe kulangalanga. Naye nga nze ntuuleeyo ku Masengere Mmengo nakugamba nti n'akapande kokka akalagala oyo agyatuula kalina centimeters mu bugazi. Wakateeka waawo? Kwekali naye era bakapima. Muganda wange nga lwakukedde lo kanso yefuga. Yes. Lawyer takubirirwa bulango. Akola bukozi emirimu gy'akoze obulungi gye gimu emirala. Naye bantu bambi bateesezza musanyufu nnyo nabo. Leero tubawadde omukisa ogumala. Kale kanso kakati ampuliza bwe tubadde leero waliwo ekisembayo kanso tusibule eggwanga. Abantu b'ensi eno bannange mbeegayiridde musigale nga mukola nga bulafuuba. Waleme kubaawo omuvubuka naddala omuvubuka alowooza nti waliwo omuntu alina omukolerera. Obuvunaanyizibwa bw'okubaawo obulungi buli ku ggwe, sina kutaatawo ggwe kennyini. Omanyi Haji Nyombi kakugambeyo kanaakandi nakasanze babuuza omusajja omu omuzi w'emisango lwaki olumya nnyo abantu obayimbye endubaale. N'agamba nti kitange yali musajja mubi nnyo ng'alina violence alumya abantu abafumita akola ki abazaako emisango nange yeyanjigiriza. Omulala nga mukozi wa birungi ne bamubuuza lwaki okola nnyo ebintu ebirungi nno ebyekisa n'owangula ebirabo naki. N'agamba nayigira ku taata wange yali musajja mubi nnyo ng'alumya abalala abatta abafumita ne saagala balala kutuukibwako bulumi obwo. Nabwekityo ebintu ebizibu ebitweŋŋanga bye bimu naye engeri ffe gye tubitaputamu. Kyova olaba nze bwe nkuguka mu chemistry naawe n'okuguka mu chemistry, gwe n'omukozesa okukola eddagala nze ate n'enkola bomu.
omu alwana n'agaggawala olw'okuba maama we yafumbirwa taata omwavu omulala n'asalawo okusigala mu bwavu nga yeekwasa nti maama yagwa mu mukwano ne taata omwavu ne bwe kityo lwana okulaba nga gwe buli lwe weŋŋangibwa embeera enzibu ogikozesa ate okwongera okuba obulungi n'okukola obulungi so si okugikozesa okugyesigamako okusigala mu mbeera embi nti ndi mwavu olw'okuba maama yanfaako si nsonga gaggawala olw'okuba maama we yakufaako eyali alina okukulabirira kati ne weerwanako okuba obulungi mwebale nnyo mwebalire tuyenza kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ampuliriza nawe tukwebaza webale kubeera kitundu ku programu eno ndowooza kanso muwulidde tigwa omuvubuka wenna gy'oli obuvunaanyizibwa bubwo okulwana okulaba nga Uganda eneetereera obuvunaanyizibwa si bwa kitaawo obuvunaanyizibwa si bwa nnyoko obuvunaanyizibwa si bwa jjajjaawo kuba abo basigaze ebbanga ttono nnyo mu bulamu bw'ensi muno naye gwe okyalina obulamu obungi gwe okyalina ebbanga eddene ku nsi kuno kati gwe olina okulwana okulaba nga Uganda eno ogitereeza ku lw'abaana bo n'abazzukulu ate kireme ebbadeni kuba ku baana bo okutereeza Uganda soko oteberezemu omuliro gw'oyitamu leero bona ogusindika gudde ku baana bo kinaaba kitya n'olwekyo gumira omuliro gukwote gukubabule okole buli kimu ku lw'abaana bo basobola okweyagalira mu Uganda eno ffe tulina okubikola bino teri mulala era nga buvunaanyizibwa bwaffe si bwa mulala n'olwekyo situka tutambule tusobole okutereeza ensi eno tulina okumenka tulina okwekyawa tulina okwenyiwa tulina okwekalakaasa tutereeze ensi yaffe Mukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba